Yokwegatta sisobola wakanira muntu nti teyalidde muntu. I can't. Ebintu byokwegatta wano mbimanyi. Abantu bakeera kumacha nebeerya people eating themselves. Era nze kasita bangati gundi yalidde gundi. Sisobola kuwakana. Kade bitambuze ensi kati. Omayo oyinza okubeera eyo. Omwana yali muto ng'omwana abadde awoomerwa. Bane bino ebintu byensi byakuwoomerwa. Muyinza okubeera nange akosezza omwana omuto ng'omwana yennyini abadde awoomerwa. Nze naano obwana bunkubira amasimu bwana bw'amasomero. Omwana nakuwandiikira message ng'akaana kali mu P6 obwana buli awo mu senior kaga junior nkulya. Nyaga nkumalawo. Obwana bwa high school obwo. Kakulya ne kakuliteeka wali gwe nolabika osaaga. Kakulidde dda. So akati mwabalwanirira abaana ekyo nakyo mukitegeere. Nti kati eriyo obwana bw'amasomero nga bulira ddala abasajja. Ne wabange watali kibaddewo. Omanyi nga kapa bweri emmese kusuuka enjeru. So eyo nayo ango mugitunuulire tiga tuli mu bino ebyokunenya Haji ne Hajjat. Tuyinza okusanga n'omwana yennyini yali awoomerwa. Ne bakozesa ogusooka n'ogwokubi. Waliwo abankozesezza naye kenaafuna obudde. Gakazimu agankozesezza. When I get time okubawaabira mu kooti sibanje munadda. Nina abakazi benjagala okuloopa. Mulinga basatu. Those who have used me. The day I'll get time for you. You women. Mujja kivuunuka. Just lwakwa tukyanoonya balooya. Naye fayiro zo zaggwa. Abakazi abalidde abavubuka ne mbasuulawo. N'oli abaana b'abanno. Nga Shakibu, nga Zali kyali agala okukola Shakibu. Naye lwaki tetutondawo kkooti ey'enjawulo? Nga abatulidde ne batudampinga gye tubaloopa. Uganda etondewo kkooti. Ng'omuntu bw'akulya n'akuleka like that gy'omuloopa. Naye kati ogenda okulaba bonna bali ku ddembe lya omwana muwala naye nga naffe abalenzi weetuli. Nze teri annwaniridde eddembe lyange. There is nobody who has fought for my rights. Naye nga bazivaluating enkya n'eggulu. Abakazi bavaluating the rights zange. But bonna basirise. Everybody is quiet. There is nobody who has fought for my rights. If you're around, put up your hand. If you have ever fought for Junior's rights. So, ebintu bino ebya sex mubaamu okunyumirwa. Mwenza okubeera eno naye nga abantu baali bateesa. Kati Hajjat n'abigwamu bugwi. Nga saamufingi. Ebisajja ennaku zino omusajja ali asisitawo naawe n'akulya. Waliwo oluyimba lwennyumirwa ennyo. Katunyumirwe, katujoge, katunyumirwe. Bulamu bwa kiseera. Lwaki twemalako emirembe. Presidential advisor Namere ku Masaka Affairs. Ye yabadde n'ebyunda ng'agamba nti abakungu ba gavumenti abeeyingiza mu musango guno yabaloopye dda. Era meeting mbu disciplinary committee yakutuula ku Lwokubiri ku president's office. Gwe ensonga eno giraba otya? Kubukira kufuna popularity bimukwatirako wa bino bye Masaka bino biri Kampala. Kakati kyemanyi nti omukazi katakwa akutte sawa zino omanyi gwagwata akwalumba full figure ne full figure kola mulimu gwe ye kalabalaba ge maaso ga president wansi kutaka kati full figure ghetto handi no problem na bano ba ghetto. Can she define ghetto? Can Namere define ghetto? Can Namere define ghetto? Can she define ghetto? Na jurisdiction yeri Masaka jurisdiction yeri wanu mu Uganda so you Kampala onu wa ghetto ze Kampala uli wa ghetto ze Masaka. So who is who? Yes, Honorable Nabila wabakwa Honorable Mirundi Jr planned mulekwa. Ogambo otya banange. I love you so much. Thank you so much. I love you too. Okimanyi akukwatako ne mukabya musayi. Nkimanyi ninayo mama wange owokubiri. Okiraba? Bruno ke oli otya ogamba ki? Bruno ke abadde namu mute nze naye tugende maaso kamu. Dr. Mondo ogamba ki? What's up?
What's up, my sister? Ndi wano naye nze nzize kugamba nti nkungubaze nnyo ku lw'eggwanga lyange. Lwaki? Okuba nti nno omukyala kyali safe on the streets of the capital city. Tali safe. Ne babeera bamujja kumiza omusu. Ekintu ekyokuba nti nno Uganda tutandise okwambuka ku list ey'ensi ze bagamba caution, you're a woman, don't go on the street alone, something can happen to you. Nga tetunabakwata ku whatever Hajjat koti, the mere fact nti omukazi asobola ogenda ku street za Kampala n'attackingibwa mob justice. Eyo red flag ku ggwanga lyange. Okimanyi nti nno tuyina empisa nga bannayuganda nti omukyala ne bwe bamukwatanga nga abbye mu dduuka ne bagezaako mwambula nga public ekwata leesu n'emwambaza ne bamugjawo nga bagamba ebirala mu bikole, yes asobola okuba abbye. Naye let's protect the dignity ey'omukyala. Ekyatuusiddwa ku Hajjat ku Nasa Road, njagala buli muntu aveeyo akikondeming. It should be condemned. There are countries in the world ejiri ku listing nga Uganda tebaddeeko. India, Yemen, Saudi Arabia. Ng'omukazi ogenda ku street alone, you may not be safe. Kati Uganda twayingidde ku list eyo. Okimanyi nti mbadde ngamba abantu abawuliriza mwenna nga temunnafayiringa nga muli mu America, muli Canada, muli mu Europe, nga mufayiringa asylum papers ng'oli mukazi teweetawaanya nti bisiike simanya oli bakusiyaga n'odduka oba politics, ng'oli mukazi teekawo I'm not safe in Uganda. Junior, can I say something before Honorable continues? Something small on what she has said. Guno musango guli very tricky. Ate n'ekirala kye njagala obuusaamu abantu. Manyi nze ndabira wala. I don't even support what happened to Hajjat, but I want you guys to put this in mind. What if those people who were there tormenting Hajjat were put there? Have you thought about that? Were put there? Of course, anything can happen. Guno muzanyo gubadde mind tricks nyingi. How sure are we that those people were not put there by someone to win sympathy for Hajjat? Katinze. Think about that, everyone here, because I've been in games, abantu nga bazanya games ngo ziraba. Ngezimu ziraba no ziraba. To convince the public. I want people to think, what if these people were put there? Bruno K. Do you buy my idea, Dr. Mondo? Are you listening to it? Yes. To win sympathy, because Bruno K. Public sympathy. Most people are supporting Hajj. I'm not saying what they did was right, but also think about that, you guys. Kati Bruno Kenze njagala kugamba. Image yonna. Uganda is our brand. Tetwagironda wonti no twagenda ku map ne tusala wonti batuzale Uganda. Kati it is our motherland. Ekintu kyonna ekivaayo okusiiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga tulina okuvaayo okukitukondeminga. Then we go behind the scenes okugamba how did it happen? That incident, by the way, should be investigated. Everyone should be arrested. Eyabaddemu incident eyo. And the mere fact nti tukyogerako kibeere. By the way, I'm asking Honorable Shamim Malende, the woman MP Kampala eyanzirira mbigere, she should raise this thing on the floor of the House. It has nothing to do with the case. No. It has everything to do with the dignity and safety of a woman on the streets of Kampala. Omanyi nti newe kibanga ogamba nti waliwo oba stagings oba what, okimanyi nti kisobola okufuuka copycat basobola okukitandika. Era omulala n'akigulako ku mukazi omulala nga ye yalabye nti ekisoboka. Honorable Nabila. It is possible. Honorable Nabila. Bruno, let me just say this. Honorable Nabila, what you're saying is right, and it's the right thing to do. But I want to tell you this, politically, at this very moment, guno musango afuse political. But number two, akazanyo bade bagala kukyusa akazanyo kumasiku muli agali wansi omukazi afune sympathy from the public. Public yataniza against the woman, bamusalide omusango ekyo kyawedde. What is happening? The rhetoric, the conversation, eziva mu bantu ziragira ddala nti omukyala tali safe on the streets of Kampala. Because when someone says nti obuuzibwa n'okubuuzibwa, why you have a right nga a Ugandan okubeera in a certain place in Kampala ng'olinganga aina quarantine, aina restriction into all areas of the city should not go to. Alina public quarantine. Public quarantine, which there is a mob justice. Are you confirming that mob justice is the way to go? It's not the way to go, but it is done. It's like saying you don't want to.
as a woman, I'm looking at this in the lenses. Inti Kampala has always been a safe space for women. The streets of Kampala. Obubite obugamba nti okunyakula obusimu okukola kyekyo tekisegregatinga. Akasimu bakanyakulako omukazi oba omusajja. Onale Marende alemiddwa omulimu gwe. Njagala musaba raising this on the floor of the house so that it's not repeated on another woman. Apart from the violence gye twalabye, what about so diraboti abyo nebigenze maso twanalisia case twagala opinion yo ku case eno ngabwe abadabira abantu ngabwe hona kati nze nzikiriza nnyo nti waliwo criminal cases, waliwo criminal law and acts ezajja mu nkola oba in effect nga parliament efunye discussion nga yeno gye tulina wano ku platform yo Junior. Cases ezo kwekuli murder ne rape and aggravated rape. Ejemisango debate wejaja on the floor of the house. The basis of the whole justice system, egamba, everyone is presumed innocent until proved guilty. Yes. Kati, ekintu ekyo ne kikirizibwa. Abantu ne batandika debate nti naye omuntu gwe balope nti aso omuntu naye afune bbeiro. Ne bagamba eyo debate yali mpanvu. Ne bagamba omuntu ali suspected okuba nti no murder. Yes, ali innocent until proved guilty. Na ye alina okuumirwa mu kkomera mu self custody. Ne aggravated rape wekiri. Nti buli muntu ali innocent until proved guilty. Na ye the difference ku misango egyebiri nti suspect bamukuuma mu self custody. Kati abantu bachallenginga debate omanyiti abantu balowooza nti eryeteeka lyeteekawo bweteesi. Ndiryesanga mu constitution mu acts nga terifunye debate. Kati twogera ku cases ezafuna debate ne bazaawula kuzinazo nti yes mwena muli innocent naye kuzina emisa ku cases zine ebbiri rape oba aggravated rape suspect ne murder suspect bo basookayo mu komera mu self custody. Kati abantu kibatabula okuba nti no haja ali mu self custody ngate achali suspect tebana musalira kati abantu bwe tutabasomesa kintu ekyo ne tujja wano ku platform ne tukyogerera anga ekipya then tubaba cham hona lukankulie kirimi mbadde nsaba otegeeza abantu bano self custody tebajja bitegeera ne basomera caps ezikwata ku mukulu ono tezigenda ezimukwata okumunyweza okumuteekayo tebajja kubitegeera mu mateeka ekyo at least bakitegedde temisango ebiri murder ne aggravated rape nti bakukwata owozenga ova mu kkomera so nga abalala baba wa bbeiro oba bondi oba kiki ne bawozanga bava maka gaabwe awo waliwo enjawulo hati tewali amusalidde musango kooti tennamusalira nedde ekibuuzo kyabadde bwe kiti honorable okidoginze kankibuuze mu lwe waffe mu lunyanyimbe Haji yalya teyalya banange I'm not the judge. Oli ku side ki guys no bayiza njagala muntegeere adeda kibuuzo kya Junior saagala onteeke mu musango gwa judge ne judge wokimubuuza kati tasobola kuddamu ajawuliriza evidence. Junior nze bada njakuwa submission yange entono nkubuulire. One, Honorable Nabila Nagai is a typical feminist in her submissions and I'm begging I do my submission nganze wemuwuliriza obulungi kubamba de mpuliriza musiri. She is a typical feminist in her submission. Are you one-sided? Why? No, you listen to me. I've been listening and nkuwuliriza, so I want you to also allow me to use my submission. Why I'm thinking you're being too feminine. You're a feminist. You're not thinking about the boy child. Everything in your submission is on the girl child. Exactly. You're not thinking about the boy child here. Is there boy child who is in this case? Honorable, can you let me explain? Because I let you speak. Then let me also do my explanation so that you reply me. Yes, you will explain. Bruno, okay, continue. This thing is not about being one-sided. For the first time, I've seen men stand for themselves. Kubanga ebisale bisinga basajja tusirise ne tukkiriza women to judge men and accuse them falsely. I have seen cases. For example, Neymar, omuzanyi wa Brazil, Dr. Jukira that Neymar, omukazi yabayo n'agamba nti Neymar yamurapinga. Neymar taba kuba na kamera mu hotel room. Bamugoba ku national team ye Brazil, team ye ne muyimiriza y'omupiira, abantu mu society ne bamugoba. Paka Neymar yafulumya footage. But do you know the most annoying thing, Dr. Nchikubulire? Omukazi eyawayiriza Neymar is free now. Ochifuna. Do not speak of only injustices muzituka ku bakazi bokka. Men are also hurt in this society. Bana bakazi mwe mumanye kino ekintu. Mulina baganda bamwe abalenzi
mulina babosi bamwe abasajja, mulina abaana bamwe abalenzi. Enensi temukirimu mwekka. Don't be too feminist. Think about men too. Men hurt in public. As you judge men, the same mistakes you women make are the same mistakes men make because we are both human beings. Omusajja talina mitima emiri. Alina omutima ogu. Alina kidini bbiri ng'omukazi. Alina obwongo bumu ng'omukazi. Stop this thing of feminism. We can live in this world equal when we are both respecting each other and everyone's rights. I have no problem with feminists and feminism. Kasita tovuruga agenda y'abasajja. Because today's feminism has a problem okuvuruga agenda yaffe. Mwagala onafu agenda y'abasajja, mbwa abasajja mbwa, abasajja bakozi ba misango, mwavaawa batata bamwe basajja. Mwina baganda bamwe basajja. Muzadde abaana abalenzi. Mulina emikwano emisajja. Babosi bamwe basajja. It's the reason why we even formed the boys dormitory, Dr. Mondo, to speak and fight for men. I will not allow anyone to rush the male gender. I will never allow it. Kati Junior, njagala otereze debate and angle. Omanyi Bruno oyogedde ebintu ebipya matu gange byesoogedde. I'm not saying you said that. I'm trying to see, based on your submission, women are going to take it different. Kati, that's why nkugamba. As we debate, I think Dr. Monda is okunyamba okunyonyola because I think he understood my submission. Junior, njagala on protecting ku platform yo. Omanyi debate tujja ne views ez'enjawulo. Naye ate tetuwanda bigambo mukamwa. Muntu kyatayogedde. Submission you is biased. You are biased. You're looking at only the female side. Balance size kugamba nze sina kwa accusing a bias into owolereza abasajja. Sina bana kikugamba because it's in your right to do so. It's your right. Kati bwotandika okugamba nze bwenzija wano mba ngenda kuwuliriza views ez'enjawulo oluusi n'ekintu kye sinalowoozaako naye nga ffenna twaze kwewuliriza. Kati olwaleero tulekera bwe tujja wano Bruno K beera ne submission yo, it's valid. Monda abeereza submission ye, it's valid. Nange my submission is valid. Neya Junior is valid. Kyekikola debate and platform. Kati muzikize mvunule ebintu bine bibiri. There are two things that are on the floor. Right Dr. Mondo kamaliriza omanyi kati mwazeemu nga njogera. Kubanga nadde njogera nga nkugamba nti nze I've isolated. Omanyi bwe tujja buli muntu afuna ango gyatunuulira. Waliwo omuntu ajja n'agamba nze ntunuulira Hajjat. By the way nze siri ku keesi eyo. Ndi ku incident yatuuse ku mukyala regardless of who she is on the streets of Kampala. I can isolate that incident because they have a democracy. It is a citizen of Uganda working in the capital city of Uganda who was attacked. Your incident njitunulira mu independence yayo. So I would want my submission on the safety of any woman regardless. Olanda lese ne example y'abakazi ababadde bebakwatanga babbi mu dduuka. Abantu ne bavaayo tumwambule tukole bwe tuti public eye Kampala babadde baleeta lesu ne bagikasukira omukyalo oyo babiko obeererebwe. You're saying the same thing. Tekitegeeza nti omukyalo oyo abasi mubbi. That is okay, but there are two issues. Kitegeeza nti dignity ey'omukyalo obwererebwe bwetaaga kubikibwako. Anger of men towards women, what you see in public today, kitegeeza abasajja banyigirizibwa for a long time. And right now I condemn mob justice on anybody. Okondeminga kono lebo omukazi yakuba Junior bamukuba namugalamiza n'emigo gyakatambala bamukuba oyo gula boyo bamukuba omukazi yamukuba gyakatambala okabe. Yes kaba mu bagambe kaba tonywa splash tonywa splash. Njagala kugumba my submission sagala tujeko incident ey'omukyala okubeera attacked publicly. Nze sagala tukijjewo. It is a bad thing that even parliament should address itself. That men abused. Do you believe it? Let me tell you, there was an incident. Later incident. Ojogerere nayo. Nange bwenjogerere nalabye. My question is, do you believe? Why are you bringing a question? No. I'm bringing a question to you. Omukyala was attacked on the streets. I need a clarity. from you. Do you what clarity do you need that a woman was attacked on the streets? No. I'm asking you. Do you believe that men are being also abused? Where? Oh, you don't believe there are men who are abused? Please, Mwami Mondo, please. This is not a pulpit. Ebya Yesu yakola bwati. My question is very simple. It is not theory.
I'm talking about something that happened this week. I've asked you, do you believe that men are being abused? But why are you asking me? I don't go into men's houses to look at what's happening behind the scenes. That's the reason why we are saying you are a feminist. You are feminist. Let me tell you, bring your things, make your submissions. Why are you attacking my statement on an incident that happened on the streets of Kampala? My point is simple. Honorable, but it has nothing. Why is it? Does it negate my? You're avoiding. Does it negate the fact that it was? Why are you bringing a question to divert attention on an incident that is public? Honorable, it does, and I can tell you. Can ask me why and how. They are not. Yes, I'm answering that. I'll agree to disagree with you. Yes, which is okay. But let me disagree with you. Ebintu bibiri. Ekimu tekijjaawo kirala. Njogedde ekintu nti tukondeminge incident ey'okwatakinga omukyala nga Hajjat bwe bamwatakinze kati ate ongamba, do you believe that also some men are being attacked somewhere? Honorable, listen to me also. Listen to me. I agree with you. We should condemn the attack of Hajjat. It is wrong. And I agree with you 100%. And I condemn it. And I stand to condemn it. But I want also to bring you the happen. They did not just attack her because out of a blue moon. They're attacking her out of anger. There's a public outcry anger. If you diminish that, you oppress that anger, another person will be attacked. Tibamusanze mukubo ngo mukazi atambula nibamu attackinga. Avokola emirimu gye na attackinga. They have a reason why. Number two, there are theories that are moving around. Yakoze yakabada afune public sympathy nga ino kutwala agende a photocopying ebifaananyi bino ebisige ebifaananyi bino ebyabana bya katuni bisiga mu byagenda kola mu photocopy akati theory nayo weri. Why is police not investigating? Dr. Mondo, are you using your platform to justify mob justice on women? Allow me to say, I don't believe in public attacking women, but they must have a reason. Abantu bakunonya bunonya ne bakola ka attack. Abantu abalina obusungu bwabwe. Kiriza, that is anger speaking. Tell him related to Haji. Tell him related to that man. But people who are coming out to speak, it's an outburst of the abuse that has been there for a long time towards men. And men are coming out. Men have registered now 15 organizations. Yes, kakati for a long time we were behaving like men. Men don't cry, men don't speak. Kakati sawa zino tuogera Junior yoyo mpaka nga yogedde fetu amutaso mukazi yamukubanga emigo oyo kesi ya mtawani wange Junior nayo tujetaaga mu kooti kati nanga omuja kulaba bwenyimirira ku justice eya boy child. But there are many juniors out there, not only Junior. There are many men out there in silence. There are many men out there. There are many men out there. I've also seen very many men publicly humiliated. So it is not only happening to women. It's also happening to men. Even you yourself, you are an example. Me, my issue is Nkuru because Bruno Hajjat's issue was Junior victim of victim of what? The victim of justice. Relevance. Relevance. No, I am not a victim of anything. Mine is just my submission, what I'm saying. Tuuliriza Honorable Nabila Chagamba kituufu ekyakolera ku Hajjat ekya mob justice si kituufu ne Dr. Mondo kyabadde agamba Honorable is waliwo n'abasajja bebakolako mob justice mu public, so it should be two way. If we are speaking against mob justice against men and women, it should be two way because there are men who cannot speak one way. There are men who are working in omukazi yakuba traffic officer singa kamera teyaliwo. Kimala omukazi yakuba traffic officer singa kamera teyaliwo. Chemagamba n'abasajja facing these things. But wakubanga ati mwamanyira nti abasajja teboogera mwamanyira nti abasajja ebibiina bitandise nze by the way that is a very welcome development. Ebirwanira eddembe ly'abasajja nze I'm very happy timubiwandiisizza mubyongere ku association mubeere ku zone ate Honorable ekintu kyokoze kituufu okulwanirira girl child naffe twasalawo nti tugenda lwanira boy child paka last tetukkiriza kati nze ebyebibiina by the way boy child avolwa dda nnyo nawe obikiriza abantu balina agenda gye balwanira against our mutuyite mu conference mu workshop tuwulirize ensonga ezo